abantu eri wansi ne waliwo n'enteekateeka y'okuvuganya mu ab'enjawulo abaagala okufuna kaadi mugifune nga mumaze kugivuganyaako. Batuwa avudde mu FDC nga incumbent azze ajoyinize team eya NUP bw'anaagenda mu kalulu aka kaadi ya NUP ne bagimumma ne wabawo omulala agitwala. Batuwa agenda kukola atya? Anajjanga independent, anaddayo mu FDC n'abeegayirira, anaafuna kibiina kirala awo mangu mangu, oba anagamba kantuleeka ninde ekisanja ekiddako. Ekituufu kyennyini kiri nti akaseera kano kembadde mu politics seetunuulira nnyo nga individual era ne mu NUP sizze nga muntu kinnoomu, nzize n'abantu bayitirivu abaneggasseeko bangi nnyo. Ekibuuzo ky'obuuzizza kibuuzo kyo kizibu, teyajja kitwala nkibuuzo kyangu era si kye kibuuzo kye nnyinza okuddamu zekka, era ekyo nakyo bwe kiba kibaddewo si kye kintu kye nnyinza ossalawo zekka, wabula nina okufuna endowooza ey'abo bonna benzize nabo era bemmanyi obulungi, ne tutuula ne tugamba nti kino kye kituuseewo ate nga wetuli wetuyita eka tukoze tutya, era ekiba kivudde mu kuteesaganya okwo kyenyanjula eri eggwanga, wabula ogwange guba gwa kukubiriza lukiiko olwo tuveemu n'ekiteeso kye tulaba nga tekikutula wetuli kuyita awaka era nga kyongera kuzimba. So ensonga eyo njagala nengikwasaganya mu ngeri efaanana bwetyo okusinziira ku omungi w'omuntu gwentambudde naye gwenzize naye era gwendi naye ejjinja okulaba nti tugumya politics era okulaba nti tubaako n'ettaffaali eritali ttono gye tuteeka ku nkyukakyuka okuteeba goola enywe. Mu kusalawo okwo okusala okujja eno abantu abo abangi namungi w'omuntu gweyogeddeko gwaze naye akubaddemu okuva ku lwafuna ekirowoozo? Okuva we nafuna ekirowoozo bangi bazze bakibaamu naye nga kibadde process by process, tekibaddewo mulundi gumu. Nti okusookera ddala bwe nnyingira parliament President Robert Kyagulanyi n'ampa obuvunaanyizibwa obw'okuba shadow minister wa health. Kirina message gye kyaweereza eri abo bembeera nabo era bempangaaliramu era batambula mu politics wange nga buli kyenkoze mu politics kibakwatako. Bwe wabaawo enkyukakyuka era nankuumira mu kifo ekyo ne kyongera okugumya emitima gyabwe n'endowooza yaabwe nti tetwawukanye nnyo, tuli kumpi nnyo ne President Robert Kyagulanyi. So ebizibu bino ebizze bibaawo bizze biraga wa gye tuyinza okukomenkereza era nga bba ekibuuzo kigamba nti bw'onoolwawo ennyo ate bali nabo ne beetereeza kijja kuba kiti ekintu kino wandibadde okitandiikako mangu ddala. So tuvudde emabega eyo nga bajja bazimba era nga balaba nti we bali kuzimba waliwo okukwatagana, waliwo enkolagana ennungi, waliwo obwesimbu. So babadde nga gaamu okwongera okutugumya. So omukolo gwabaddewo olwajjo gwabadde gukaatiriza oba nga gukakasa ekizze kimanyikiddwa. So bo bakkirizaganya nakyo mu bungi newankubadde waliwo abalina endowooza ezaawukana ku ffe naye nga ndaba nti bendi nabo tukyali bangi ate tukyalina obusobozi obwogerezaganya abatannaba kukakasa oba kukkiriza nabo okubanga batwegattako mu mbeera eyo. Weewaawo tulaba tugenda kuwumulamu bwe tudda ngenda kudda era n'ekibuuzo kye kimu eri Honorable Mpalanyi ava Kyotera naye akiddemu ate oluvannyuma tujja kugenda ne ku nsonga endala. Tukomawo tova ku terefayina eyaffe.